Ekiri ewa Justin Namere kw'ossa ne full figure kitokota. Buli omu si wa kulekera amonne munnange full figure we yakomyewo ku Salt TV yatandikiddewo buto okusabula Justin Namere. Justin Namere n'agamba tondabanga. Justin Namere yaleese bwino kyataakoze full figure nga tekiriyo kaakati no webukeeredde nga ne full figure naye azizza omuliro. Katusoka wa Justin Namere. Bwenyabo public nuisance. Njagala okukutegeeza nti when the police invites somebody to police or someone somebody to police, kiri wakati w'oyo gwe bayise ne police. I am represented by counsel. Baloya bange bamanyi ekyokola. If I'm summoned to any police, teweefuula nti gwakola omulimu gwo. My lawyers do not owe you any update. Nyabo, steer clear of my name. Tolowooza nti sitegeera. Era ekyamaanyi kyensinga okubakubisa kwe kundowooleza mu level ez'omutategeera. Kwe kundowooleza mu level z'oluzungu. Eno Uganda that is not a Europe. Situation negombya ku luzungu nga ndi mwavu. Nina sense. Abankola balina degrees. Nkozesa ba engineers, nkozesa ba lawyers. Mena balina degrees benkozesa. But the boss, yes. Katonda wasitula omuntu, Katonda kyateekateeka okubeera mpa wali kisaanyaawo. Lekera okola zi video Nyabo full figure. N'okwata ebifaananyi byange. My beautiful pictures, my handsome husband's photos. N'oziteekako. Lekera okuwa omuwendo okukubako. Okuwa omuwendo using my name. Bakukubye whoever thumped you. Public nesanyuka, public ne celebratinga, public ne ulyanti efunye justice olw'ebintu by'oludde ng'onyigiriza abantu. Kati oyagala okuwa okukubako omuwendo okuteekamu erinnya lyange. I was very clear with you in my videos to the public. Nze sinnakukubako. Ne video z'obungeesa bwe nzitunuulira sirabamu bba wange. Ne bw'olwana n'obulimba busookayo. Naye tebuwangulanga ku mazima. Osobola okulimba n'owayiriza ebintu ebisukka mu mutwalo. Amazima ne gajja obanga ne gasangula buli kiyimba ekibaddewo. Lwaki weewolerezaako tereka obujulizi bajja bwetaka mu kooti? Lwaki weekweka oba oli innocent? Genda ku police. Someone is a police vazi wastiro weekweka. Ate osindika beegayirira. Gwe full figure toli ku level erisiza muntu yenna ku nsiko toddangamu kwewa importance eyo. Toweewa ddembe na muwendo lituuka ku ssaawa eyo. Full figure audacity must be on sale. Mukasi gwe wagenda ku Monday or Tuesday last week. N'ogende wa General Sale eggulu. Olwatuka ku gate abasirikale bakubuuza ononye ki n'obagamba mbu baakukubye kubanga owagira President Museveni. Abasirikale ne bakugamba but the stories in the media ziraga baakukubye kubanga obadde ovoola famire z'abantu n'amannya g'abantu. N'obagamba mumpitire General Sale mbu bampuyitire General Sale kubanga baakukubye kubanga owagira President Museveni. The audacity nga General Sale gw'otumya ye muntu gwe wayita omulambo ugwe full figure. Ng'omusajja oyo General Sale gwe full figure mbwa full figure wasobola okumuyita omulambo n'osobola okumugamba mbu tebalina kye bakola bazimbya mbuto nakujjuza toyi ng'ebyo bigambo bye naye n'olowooza nti ajja kuvaayo ajje ng'agabattukana kubanga full figure baamukubye. Message ye ku basirikale be yabagamba oyo mumugambe in less than a minute ave ku property yange era ne bakugamba tooka. Naye kyewuunyisa nti ate oyagala okutwistinga stories ogambe nti ate simanya Namere yali eggulu nga nkolayo ki. Tewansanze ne Honorable Kalangwa. Muze isengubuge. Tewansanze ne Honorable Kalangwa. Ya. Badda kwa kisi kwegayirira. Yatusana okungamba nti wayo mukwana. Akanjogere. Daleka nawe. Kano mukazi ejjanga nkwana. Anesako atabasende z'okumukubira. Aleka Jennifer. Diplomacy titambula bw'ityo. Gwejo amazima gasigala mazima. Mwamunye mukwekerya muyisawo. Yangabe yamukwana nanze olikyayogedde nga kuconvincinga to cool down. Nkiriza. Abantu mwekwana n'abasajja. Omukulu Kalangwa yabadde ayogera naawe. Kalangwa alina mukyala we n'abaana. General Nalweyiso General Mulamba yatuuse okuvaayo
ng'obulumi obuli mu public bususse ng'abantu omuliro gwe bawanda gwe wennyini wano w'obadde nga omwesibako okozesa erinnya lyogezeko okutiisatiisa abantu nga bagamba General Naraiso bw'ayogera President yaba ayogedde gavumenti yebeera eyogedde ekirungi okimanyi nti ekigambo kye kitegeeza ekyo omukyala yavuddeyo n'atuuka okukangavvula ebitongole ebikwatibwako nga UCC minisita w'empisa ng'ababuuza omuntu ono aludde ng'awemula abantu atyobola abantu why did she do this for so long nga musirisa n'abuuza poliisi omuntu ono babadde bamuggulako emisango lwaki mubadde temugifolowinga ne mumukwata n'atuuka n'okugamba singa oddamu okuwemula omuntu yenna ajja kwekwatira era bangi baasuubiza obbakwata era n'atuukiriza ekigambo kye kiki teweewommuzaako what makes you believe full figure nti omuntu yenna asobola okuliira ku nsiko because of you kati gwe bw'olowooza nti nno ebamukuba that is rubbish no sense sigaba wini lwaki mwennyonnyolako lwaki mwewozaako oba sigo why can you come out and speak that rubbish talk to nonsense byangamba nalina yes as simple as that police bakuwa someone you go obujulizi butale kwa jambo leta mu kooti poliisi yampita nga bakukubye I'm represented by counsel my lawyers know what to do ekintu kye bayita the law will take its course kyenkuwulira oyimba kitegeeza kuwuliriza sayidi zonna and FYI for your information emisango gyo gyonna abantu gye bazenga bakulupa Chira Road Police Station Mukono Masaka Katwe CPS gyonna abantu bagigase ne bawandikira IGP ne bawandikira ne DPP era anytime beware tuyine emisango gyo nga n'egyange gye nakuloopa mwegiri so chief toli ku level ebuguutanya muntu yenna nti vulufiga baamukubye olwo tubuguutane nga mbuguutanira ki when they were thumping you under by oba bakukubye bakuyuzizza agamwa bakuyiye ebinnyo how is it my business oludde ng'otulugunya abantu otadde ebiwundu mu bulamu bw'abantu ne ku mitima gy'abantu n'abantu abakunoonya okugamba nti ebintu biveemu lwaki tebivaamu nani omukulu Kalanga yangambira ddala face to face yogera ne yalinya yavuga paka makindi yogera ne avuga bayita amanyigo saagala sente anti abiveeko saagala sente ya sente boina mwali mugenzi ate ekyampa sente bagala mpeko byabwerere bampa sente butyo naawe ale kakyogere kiggwe leka putane maiko mukola yambuli omuwendo gwe bayinawo ne gwe bakasondawo bwe mbambulira byemuteesezza ebyamu mu mabbali ate tebiyita wano ku mpewo obulamu bulala ne sente endala teri sente egula bulamu ekyokubiri bw'olina ky'otunuulidde kirala nange kyentunudde kirala n'olwekyo teweewa muwendo mbu nameere bali mu kunneegayirira hell to the no nyabo toli ku levo eriisa muntu yenna ku nsiko nedda gwe wennyini wakute kinuwa kyekikadde ogenze bwesimanyi ogenze kwata nobati abantu ne bakutabukira sima wadde n'abasajja ki babiri basatu ne babatabukira ne babagoba muve wano gwe wennyini gwakuba amasimu e Masaka bannange baŋŋambye abankuba bavuga zi taxi awo e Masaka mwabalabyeko kati ate gwe weekolera investigation mu musango gwo gw'ow'amaanyi ennyo kwata President Museveni omujje mu kasasiro omupiira guli meka eyo gy'oli mukwano wakati wa Justin Namere ne Fulufiga yoli tiimu ki twesange mu comment section kale kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo naye njagala okubuuzaako ku Naabire Justin Hadija ogamba otya Idi Mubaraka webale kuba nti nokwoli Namutebi Darat nkubuuzaako Wumal Kasumba webale kuba nti nate kwoli Kevin Chase tukutumiddeko Idi Mubaraka era naawe twagala okubeera ng'ate tukubuuzaako tweyongerayo Chosen Becky tebamuli bulungi eno Dr. Sefuko munange kyamukoze kibadde ekikambwe owenyindo mwebaana musoga mutemala okuba amawulire gachotani Becky owenyindo ate mulowooza ennyindo temwegezaamu omutuka ekikigwe bannange ng'agenda aposinga yageza n'aposinga sobo ng'alumbambira omulundi ogwokubiri n'agamba muimagini ng'oli awo abaana balwadde bakufaako bonabona baziira omusajja ali yali mu kifo eky'omukazi omulala abaana kyebamukoze bamugambe sirika ennyindo yo sirika ennyindo yo bwe totamutwasa
kajja wanino sigwe yasoka novayo notija nese kajja posti nazijayo nayanga tanazijayo comments zabade zinegezamo okunkuba ekikigwe comments zabade zinegeza bagezere bamugamba oba wasiti wakusiiwa mukazi gwe jawo kabotongo olaba mimi batandise okuzimba katotandise okweyogeza sekajja musere sekajja mubbi sekajja yasa nganageza kumicho ziri big takatono kubanga okumanyanga bakumicho ziri big nenyindo nesenguka neva waneno nemugenda kabira ekikigwe posti yajijeyo nze bino byenjagala ay mama wesitete oye mama ay mama bagamba mama musingo mother yede yegeza mbu musingo mother chipe bwe asokana fula muno singo mother no baba we tozani beke obuzibu enyindo yakugenda kono kufana kama zezi obongo bwavale mutune bugenda munyi tosobola kungamba omuntu ategeera ina amatu amase enyindo mwina sense zizo zonna osobola kudawo no posting ebintu ebitsiru ebito nga gwa musiru asonka oli musiru wa baruwa sikirabanga yamana kiraba ekigwe notandika okufuna obuvumu omuposting ebyo byekisiru gwe mazi wabula totutama twali twasalawo kwesonyiwa kukwerabira twakuleka mabega bakweze oli ntula akazigwenze wanta ekikulogera newekoza newefuula comedian newefuula tategeera newefuula tibyokulabisisa nebyo bisesa gwe wakyalo gwe yakulaga lumondo omulinyire mulyango gwe musirusiru gwalina enyindo enene gwalina ekigere kyekidani gwe yabyataala gwe mubi ze wantama ate okumanyanga wantama bali maaso wewunza gwe nafige kuyiseyise gwe musiru wena otunulanga eggolero erigaze wabula totutama kubanga ekisokera ddala olunyana bubi gwe mazi totutama omusajja mwesonyi omusajja ali mukuzimba omufiirako ofiirako waaki otolina bizinesi ogenda oyimbe kiki kyo lwaki ofiira ku amiri asirika mumukozeemu content mumukozeemu drama mumukoledde okuyimba asirisa totuleeta busumu tozanibeki totuleetera kujjayo obufaananyi bwa bbaawo yasooka okukwagala nakukyawa lwabwamalaya soko malaya gwayagala mikono gy'ababaabo gwayagala abasajja batali babo gwe mwenzi gwe munnakyalo gwe akasolo gwe kasiiwa gwe kwe katujja buli kaseera wena kajjidde n'amabavu gwe atayiga gwe ava mu emasaka gwe oh my gosh baby it's too local let's go to bed mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna wano ku Newspark Channel Tamale Mirundi Junior naye alina kyagamba wano ku nsonga za Justin Nammere kw'ossa munnange ne full figure olina ebintu ebimu byokola nga binsesa kati wagende wajje nosale otuuse ku gate bannange bankubye njagala kwogera na jeno talina budde bwo ekyo walemo kitegeera full figure Jeno sale takyalina budde bwo kati akolagana abantu bategeera yakuwa obudde yayogera naawe tewawulira era olemedde ku bantu Nammere tojja mmusobola ekyo full figure nkubuulirira wano nze omanyi sikulimba Nammere tojja kumusobola kubanga alina abamuli emabega kati full figure oba tokimanyi bawandiikadde ebbaluwa ewa IGP Inspector General of Police ne reference gy'emisango gyonna gye bazze bakuloopa ekyo obadde olwo kibayi kati kankikubuulire oli awo full figure bawandiikadde ebbaluwa ewa IGP about you zonna police gyomanyi nti bakuloopayo omusango bawandikira dda IGP ebbaluwa ne bawandikira DPP ebbaluwa full figure ojja kumaliriza mu kkomera bajja kusiba ensonga zireke otegeere baakuwangula Nammere yakusinza obwongo nze nkulaba ku Soroti nolwaleero mbadde nkulaba mbuwanyamba nze full figure tolina gye wali onnyambi ngosimanya nonjogerera mu State House full figure amagye agankuuma ani eyagamba Okay, Uncle Chumi munnange naye alina wano kyagamba ku bikonde ebyakubibwa oba ku ngumi eyakubibwa full figure ekyokuba full figure wakisanyukira ekyokuba full figure
wakisanyukira Fulufiga fani wange ayagala nnyo emifuko nebino ebyakuba Fulufiga kati byenoonya okukuba mwali kuki mwalina tabbu balinga abatabiriiko balinga be bakase wabula gwe yakuba Fulufiga abantu b'okozesa bagobe temukuba omuntu ne mutamutta sirikira muli naawe mulinga amatako nze ekyawadda ebyo mwagala musimanya nkole nti njagala tanjagala bireke wali oyagala mulambo wali oyagala afe wali oyagala ki gwali oyagala ki kale Junior ekyokuba muwabuzi wa president kyakusanyusa oba Saimo omunene w'ekibuga si birungi eno munnange bagenda ne Mukunja kakati Mukunja yagambye nti ono yabbye ssente ze embu yabbye ssente ze kakati kiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano nga bagezaako okukunyaakunya Saimo omunene w'ekibuga bannanga abamu badde mulooza Saimo owa Kawalaata nedda Saimo omunene w'ekibuga munnange yagambibwa okuba nti nno yabbye ssente za Mukunja ez'ekivvulu naye nga mu mazima ga Katonda muggulu okwebaka ne mangu Saimo mama wo gw'oyagala okwebakako omwebakirako kinga sente okimanyi sente teziriiwo waliwo ebintu Saimo by'oyogera n'ama omanyi kyakulanya okumuuza byenda babituufu Saimo tutesereza omwana nemugaa sinabiwulira nekagende ku hoteri kale zenjogera ekibazo nze mmanyi nembadde sinnabira kuba bweddaatogera bbira banyero zitajja nzikiri nange ndakusaba biri ku gundi Facebook yonna bw'otamuwa sente Saimo mpaka sente kange Saimo abantu banjiridde sente kuwanula mwana kaneeyozeeko ennaku ennumye nnyo Saimo gambira Saimo dadi olowooza omwana yajja atawa Saimo kaneeyozeeko ennaku lwaki olinya mu mukisa gwange bwoti lwaki onkaabya amaziga 5 wangi dadi olaba wano wetuli yes dadi bagenda kutuuka batugambe muve wano kyofala mbasabye meeting nsooke njiveemu ngende mu rumu kale katusooka neyanziza Saimo leeta sente zange embeera nkubira wano gundi Moses andetera eza Uganda emiliyoni 3 zongamba ne dola zebampa dola 1,000 mu 10 zirimu sente meka nga tetunagenda ku paundi zebampa toyinza kubona bukadde busatu naye kuseze bibaze milioni 5 tubaze sente entono nnyo mu milioni 5 kino kigwe naawe ono mwana mwavu muwesente Saimo nze n'ebyokwogera Saimo tukole bwe tuti tugenda sirika Saimo kwata sente zo zogambye ze banfuwa zizino dadi dola ezaalimu zonna dola tezirabikako kwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuuwa kyetugenda okukola ngenda kufuna milioni 3 mwenene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Saimo milioni 5 nazireta Saimo mazima ddala neraba Saimo n'otuuka n'okulayira nti maama we okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani njakuidde meeting yenu sooka oleete esatu maize zinizede mu bantu wa sente azukaide esatu n'engamba ya mami ow'e Canada eyajja n'omukyala gwe yajja naye yampa dola 5 ne $6 dola ziri wa Saimo nze momo wadde oba timamutwa ate agenda mutwalawa nze njagadde balaga nti bya ddala wuuyo mukubire wuuyo bamukubire Saimo ajje wooli gwe dola 1,000 mu 10 zirimu sente meka eza Uganda
Milioni 3 nga mu emitwalo 8. Olwo tetunnabala zino paawundi. Tetunnabala paawundi ezampeebwa. Ali bw'oli mu kwogera naye mwenna mugambye okumpa. Nze okukkiriza okumala ebintu bino ng'ono omwana afunye obukadde 5. Simple muwe. Esatu zo ziriwa sooka oti esatu zo tulabe we zitandikira ono omwana afunye sente ze Simon. Nze ono simumanyi gwe kyali wange naye nze ndi w'amazima. Nze ndi w'amazima nze omumanyi. Naye nga mu mazima ga Katonda muggulu okwebaka ne mangu. Nyoko muleke. Simon mama wo gw'oyagala okwebakako omwebakirako kinga sente okimanyi sente teziriiwo. Waliwo ebintu Simon by'oyogera n'ama. Omanyi kyagulanyi okulumiza byenda babituufu yasemonyi tutesereza omwana nemugaa sinabiwulira nekagende ku hotel kale zenjogera ekibazo nze bayire mbadde sinabira kuba bweddaatogera bbira banyero zitajja nzike ginangenda kusaba biri ku gundi Facebook yonna botamwa sente Simon mpaka sente kange Simon abantu banjiridde sente kuwanula mwana kaneyozeeko ennaku ennumye nnyo Simon dadi olowooza omwana ajja atawa Simon kaneyozeeko ennaku lwaki olinya mu mukisa gwange bwoti lwaki onkaabya amaziga 5 wanje dadi nze olaba wano wetuli yes dadi bagenda kutuuka batugambe muve wano kyofala mbasabye meeting nsooke njiveemu ngende mu rumu kale katusooka neyanziza Simon leeta sente zange Mulyannyama ayanukudde abo munnange ababadde bagamba nti Smart yeewandiisa simanya talina na kubeera ng'akiikirira Makindye East avuddeyo n'abeera ng'ate abaanukula bw'ati bw'agambye. Sinnabaayo peegi yange yonna wadde Twitter gye mpisaako bubaka. Era naawe wano mbadde naawe si bwe busoose okukiwulira. Yes. Sinnayogerako njogeddeko ebigambo nti nafunye edda kaadi. Nedda. Kakati omuntu wajja eyo ng'atidde buti kifaananyi tannandabako. Ekyokubiri kiba kya buswavu era kya bujega nga ddala oganda mubaka wa parliament n'ogamba nti Mulyannyama bamusibye ku bantu ayakawangula emirundi 2 Makindye East n'akayita mu bululu emirundi 2 nze sitting tenant nga toyina nsonyi wabula ogamba nti ate Mulyannyama ate obamanyi g'abantu nkakasa abantu sirina kaadi era teri yagimpadde era nze sinateekayo posita yange yonna ku page zange zonna egamba oba ku Twitter oba ku Instagram nti Mulyannyama nina kaadi ya Nuupu. Kye balina okumanya nti nasaba. Naye wasaba wa? Ku kitebe. Ng'osabye ekifo kyaki. Makindye East. Mwanje? Nateekayo dda. Makindye East? Nateekayo dda. Kati abantu abadde bagamba nti sinsusulwe. Nateekayo dda. Ekyo nkikakasa era bw'obadde mu press conference eyo ey'ekijega owulidde nti mwekuŋŋaanyiza omugeto ate nakira kya bujega kati nfesingaani era biyinza okumatiza bannayuganda nti Makindye East sijirikiti batukasukidde Mulyannyama mbwa ddala Mulyannyama oyinza okunteeka ku level nti simanyiddwa nti ndi wala n'abantu. Rama avuddeyo n'atabukira famire ye agambye nti nno ku mukolo gwonna ng'emwagulabye we gwabadde ogw'ebbeeyi mbu famire ye yamuwadde emitwalo 11 kaneetegereze bulungi 11 mu 5 kale katubeere nga tukuwa akatambi nze nammwe abafamire mwebale nnyo akasente ke mwampadde keeko ke mwasobodde naye mu kika kyonna zezo munnange yeyo gye tuva naye ate kibaano abatuwadde. Calvin Kayanja wuno alina kyagamba ku mukolo gwa Rama. Kijja kubeera kizibu Rama okusasula abantu abakoledde omukolo kuba olaba weerabira nze ne Kabaata abakuleeta ku intaneti wano sisuubira nti ku bonna abo olina gw'ogenda okujjukirako naye anyway congratulations abantu bakuwasiriza omukazi the reality must be spoken ajati namyalo webale big size bebe kulu webale my brother alien skin webale omwana mwamulazera avo ba musician muli ba user mbamanyi ne ba politician abantu bakoledde abantu ebirungi wano nayo kufisiriza akadda akatono
ne kifuuka ekizibu okubeererawo. So abasiraamu, omanya abasiraamu mulimu ebintu bye mukola ebigenda okunsiramusa. Ekisooka solidarity, ekyokubiri brotherhoodness. Abasiraamu abasinga ne bwe mwalabye nti baataddemu obudde bungi ewalama abasiraamu bwe batyo ku bannaabwe ekintu ekikyalemye ffe ab'amadiini amalala okukola abasiraamu beebeererawo. So Lama ekyamusobosezza okulaba nti omukolo yeewuunyisa abantu ekisooka religion. Bakalu batalina interest yonna mu Lama n'abo aje be mwalabye n'abalala be mwalabye abasiraamu, but they are religion and brotherhood. Musiraamu munne muganda we tasobola kutuula nga amuyise ku mukolo. Ekyo nkimanyi nti abasiraamu abasinga ababaddeyo ne effort gye mwalabyemu, buli musiraamu gwe walabye yakikozerwa Allah na Nabbi Muhammad. Buli kimu kyagenze bulungi okujjako wa make-up eyasongodde omwana w'abendi efeesi okukira effumu n'okaddiye omwana w'abendi omuto yenna n'alabika ng'ente enkadde, naye nga ebisigadde engoye decoration. Omukolo gwabadde gwa kitiibwa nnyo. Mwenna abaguwomyemu omutwe mwebale kutulaga nti tuli bamugaso eri eggwanga lino. Omanyi abaana bonna nze yabaintroducing mu blogging nze abayingize NRM. So mbeera happy nga bafunyemu. Njagala kwebaza Mama Fina, my brother Lily Puzzle, Big Size Baby Cool, Alien Skin, ab'obusiraamu abali awo muli bayitirivu. Naye buli omu yenna yataddewo effort. Ba TikTok abatindigiza olugendo, abakoleddeyo effujjo ne mwerabira nti muli ku buko, abeerabiza omuko nti ali ku buko n'alyoka azinaazina amazina okukira ekisaanyi. So byonna byagenze bulungi. Congratulations my brother Lama, katikola nnyo. Omanya abakazi abo modulo amanya nti buli kimu bakikuteeramu buteeza akatiibwa agaba katono. Kola nnyo okulaga omukazi oyo nti omuyinza. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspack channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.